Kyabazinga wa Busoga asiimye, Bobi Wine alangiridde, Bebe Cool Rema Namakula nabo bali bulala, Mubajje Sheikh si musanyufu n'akamu mufti wa Uganda, Struck Bebe gakyali maziga bw'obanga omujjukira ku WBS genda maaso n'okubanga weeteekateeka okubaako nekyomukolera mu maaso awo gye tujja. Abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli nabwe kityo stories nnyingi. So tugenda kubanga tudduka misinde. Kale wentandikira wano nina kubanga neewombeeka. Kyabazinga wa Busoga yawadde obubaka bwe eri abayisiraamu bonna we twabadde nga tuyingira Eid mu buufu obwo. Wabadde nno akaseera kayiseeyise okuva Kyabazinga we yagenda maaso n'okuba nti ayogerako eri Obusoga n'okubaako obubaka obw'enjawulo bw'abaweereza. Ndowooza oba ojjukira bulungi Kyabazinga lwasembayo okuba nti alabikako eri Obusoga mu lujjudde yali January ndoze ennaku z'omwezi twali mu 3 awo ne maama ine bantu mu buufu obwo. Kyaddaaki yagenze maaso n'okuba nti aweereza obubaka, wabula buno yabuweereza ng'ayita ku mutimbagano. Yes, Kyabazinga wa Busoga yayise ku mutimbagano n'aweereza obubaka obwabadde obw'enjawulo. Obubaka nno buno bwebwo bw'olaba ku screen, katubuyitemu oba tubusome nga ow'ekitiibwa Kyabazinga wa Busoga we yabutaddeyo, then tujja kubanga tugenda maaso n'okulaba ku side z'e Busoga Eid we bagitambuza n'okuviira ddala ate mu lubiri lwa Busoga straight n'eri abasoga bonna. Kale obubaka bwa Kyabazinga bwabadde bufaananako bwe buti: Warmest wishes to all our brothers and sisters on the occasion of Eid Mubarak. Anti okuweereza okw'obuwoomu oba okuweereza okukakamu okw'okuwagaliza bannaffe abayisiraamu ku lunaku luno olwa Eid Mubarak. This joyous festival commemorates the completion of the fasting period, initiating a new spiritual journey that highlights the values of love, brotherhood, unity, forgiveness and charitable giving. Nti embeera eno ey'okuba nti tujaguza Eid ereetera okubanga etulaga okumaliriza kw'okusiiba okulungi ate era mukadde ke kamu n'okubeera nti etwaniriza okutambula olugendo olulungi oluli spiritual nga tugenda maaso n'okubanga tuzza bujja okwagala obwasseruganda obumu okugenda maaso n'okuba nti tusonyiwaŋŋana n'okubeera nti tukola ebyekisa n'okuwaayo. It presents an opportunity to support the less fortunate and spread happiness. Kyabazinga n'atugamba nti olunaku lwa Eid lutuwa omwagaanya okugenda maaso n'okuba nti tuwa abo abatalina oba abatalina kimala ate era mukadde ke kamu n'okubeera nti tulaga okwagala. Kyabazinga yagasseeko nti may this festive occasion motivate us to pursue a path of peace and contribute to the well-being of our society. On this occasion, let us commit to promoting brotherhood and harmony within our community. So, obubaka bwa Kyabazinga bwetoololedde nnyo mu kubeera nti ayita abasoga ate era wamu ne bannayuganda ffenna okubeera nti tulaga okwagala n'obumu wakati eyo gye tuwangaalira. So Kyabazinga we yabadde ayoza abasiraamu mu Busoga ate era wamu ne mu ggwanga lyonna yatwagalizza ffenna abantu si basiraamu bokka wabula bannayuganda ffenna okulaga okwagala n'obumu eri bannaffe ffenna. So Kyabazinga bw'atyo yakozesezza omukutu omugattabantu ogwa X oba goyinza okuyita Twitter n'ayagaliza abasoga wamu ffenna n'abalala ffenna omukwano n'okubeera nti tusanyuka n'okugabirangana ebintu wano nawali n'okuyamba abo abatalina. Wakati nno nga tukyali ku bwa Kyabazinga nga maze okwagaliza abantu bonna Eid ennungi. Obwa Kyabazinga nga buyita mu
owokubiri oba amyuka katuukiro wa Busoga. Omanyi Buganda abeera Katikkiro, Busoga abeera Katuukiro. Amyuka katuukiro wa Busoga owokubiri ow'ekitiibwa Osman Nur Ahmed ye yabaddewo ku mukolo ogw'okutuukiriza obubaka okuva eri Kyabazinga ate era mukadde ke kamu n'okubeera nti awaayo ebintu ebyaleeteddwa obwa Kyabazinga eri abayisiraamu nga bagenda maaso n'okubanga basiibulukuka. Mu bufu obwo Sheikh Muhammad Al-Waiswa yabaddewo wali mu lubiri eigenge mu bufu obufaananako bwe butyo era n'agenda maaso n'okubanga abeerawo ku lw'abasiraamu n'okubeera nti basiibululwa obwa Kyabazinga. Ebifaananyi nno byolaba essaawa zino ku screen bye bimu ku bifaananyi by'embeera eyabaddewo e Busoga wali ow'ekitiibwa Osman Nur Ahmed amyuka katuukiro owokubiri ng'agenda maaso n'okuba nti asiibulula abayisiraamu. In fact nalabyeko kaawo wabaddewo ne cheeka eyo okuva ate wali nga yabadde ya bukadde in fact 5 bweddu. Yes, ekifaananyi ekyo kyolaba oyo nno ye katuukiro wa Busoga owokubiri yakutte cheeka eyo ate era wamu ne mukadde waffe omukulu Sheikh Muhammad Al-Waiswa side awo ezeeyigenge. So bwetyo nno Busoga bwe yajaguza Eid mu buufu obwo nga n'obubaka bwa Kyabazinga bwaweereddwayo. Omukulu katuukiro oba Prime Minister owokubiri owa Busoga omukulu Osman yagambye oba yawadde abasoga obubaka obw'okubeera nti basigala bumu olwo bagende maaso n'okuba nti batwala Busoga mu maaso. So kyekyo nno sayidi eyo abasoga baasanyuse nnyo nnyini ddala ate era wamu ne bannayuganda okufuna obubaka okuva eri Kyabazinga. Ekifaananyi nno ekyo kyolaba Kyabazinga ng'akutte oba ng'atudde ku Namulondo ate mu buufu obwo akamwenyuke abasoga buli bagenda maaso n'okuba nti bakalaba kagenda maaso n'okubazaamu amaanyi n'okubeera nti babeera ntende wonna we babeera bali. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo eyo tujja kwolekera ate side za His Excellency Bobi Wine. Yes, wakati nga Eid egenda maaso n'okubanga celebratingibwa olunaku olw'eggulo ennaku z'omwezi zabadde ya 3 omwezi guno gwennyini ogwa Maachi omwaka 2025 era nga tuli ku mpemba wemba okulaba nti omwezi tugumalako. His Excellency Bobi Wine naye yeenyigidde bulungi nnyo nnyini ddala mu celebratinga olunaku luno. Wano nno we yasisinkanidde Sheikh Kiti ng'ekifaananyi ekyo bw'okiraba kabadde kaseera kasanyu mutonzi waffe yasalawo. Kale Bobi Wine yataddeyo obubaka obwabadde bulaga enteekateeka nga bwe zaatambudde we yagambye nti prayers at the Kitezi Main Mosque in Kyaddondo East Constituency in Sheikh Musin Burhan Chiti's teaching. He condemned the injustices within our society and charged those in authority to always understand that Allah is the ultimate. He implored all Muslims across the country to continue praying for the country and more particular for the political prisoners. Bobi Wine yagambye nti yeebazizza ate era abantu bonna abagenze maaso n'okuba nga bajja mu kubeera nga basaala ku lunaku lwa Eid mu buufu obufaananako bwe butyo. Sheikh Kiti mwe yayogeredde n'agenda maaso n'okwongera okuba nga avumirira ebintu ebitasaanidde naddala mu ggwanga n'abo abatuusibwako obulabe naddala mu layini eyo ey'ebyobufuzi. Bobi Wine yasanyuse nnyo okusisinkana Sheikh Kiti. They had a very, very light moment. Omanyi Sheikh Kiti ayagala nnyo Bobi Wine era yazze kiraga ebbanga lyonna. Wabula bw'otunuulira ekifaananyi ekyo oba ebimu ku bifaananyi nga Bobi Wine atudde mu maaso mu ssaawa y'okuba nti basinza omutonzi, bangi abataasanyuse. In fact ku social media wabaddewo feelings oba reactions ez'enjawulo nga bagamba nti nedda kyabadde tekigwanidde His Excellency Bobi Wine kubeera nga atuuzibwa mu maaso, nga bagamba nti awo mu maaso watuulawo bamanyi wabula munnange ffe abatali
bantu abagamba nti tumanyi nnyo eddiini ebyo bigambo byabo ababadde balowooza oba bagamba nti bamanyi nnyo eddiini okyogerako ki osobola ogera maaso n'okubanga owandiika awo mu comment section mu buufu obwo. But it was such a very beautiful time wakati wa His Excellency Bobi Wine, Sheikh Burhan Kiti n'abasiraamu mukadde ak'okuba nti babasibulula. In fact mukadde ke kamu Bobi Wine yagenze maaso n'okubanga wamu ne NUP bakwata ebintu ebyenjawulo ne basibulula abantu naddala bambi abakyala abo abatera okubanga beera enguudo. Yes, we visited Nakawa, Kawempe division of Kampala City, yes, and the central divisions of Kampala City where we delivered Eid packages with the women and men who sweep and clean our roads and streets every day. These people who are mostly elderly women work amidst very tough conditions. We've seen them protest over poor pay, which is often delayed. So Bobi Wine yagabanyeko akaseera akalungi n'abamu ku bakyala abagenda maaso n'okuba nti beera enguudo mu Kampala era bafunye akaseera ak'enjawulo. Yafubye okulaba nti abasiibulula, yes, mu buufu obwo. Bobi Wine agamba nti abakyala bano abeera ku nguudo be bamu ku bantu abakyasinze okuba nga banyigirizibwa olw'okuba nti basasulwa bubi nnyo ate nga n'akasente akatono akabasasulwa kajja leeti nnyo ekigenze wala ate abamu ne baba nti bakafuna. Era Bobi Wine agamba nti bano abalabye enfunda eziwera nga beemulugunya wano nawali. Kale bwe tuvaayo eyo olunaku lwa leero tukeeredde mu mbeera ya njawulo still akusaidia His Excellency Bobi Wine leero alangiridde nti olunaku olw'enkya agenda kubeera ku NBS TV. Bobi Wine okubeera nti agenda kubeera ku NBS TV kuno kulangirira kujja oluvannyuma lw'emyaka egyagala okuwera ena bweddu nga Bobi Wine takyala ku NBS. Kino nno kiviira ddala mu kalulu akaliwo omwaka gwa 2021 if I'm not mistaken. Aba NUP we baavayo ne bagamba nti NBS osanga yali ebasaliriza nga yali terreportinze butuufu nga bowe baali basuubidde. So NUP wamu n'abalala bagenda maaso n'okuba nga bateekawo ekikookolo kye baasibira TV eno bajoyinza okuyita boycott. Era Bobi Wine ebbanga eddene lyamaze nga talabika ku NBS TV wabula olunaku olwaleero alangiridde butereevu wali ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti tujja era asuubira okubanga alabikako ku NBS. Wabula Zambaale Blasio Mukasa ajja okubanga mukyaza mu program eni ya Barometer. Tusuubira mwana mulenzi amanyiddwa nga Adam Kungu yajja okubanga ayaniriza His Excellency Bobi Wine live wali ku NBS. Kale bwe tubanga tuvuddeyo eyo njagala okutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited bano omulimu gwe bakola gwakuba nti bakuguza enkoko okuviira ddala ku z'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. W'obeera kasitoma waabwe bakuwa vet doctor wa bwerere. Kale that is Ejokuna Farms Company for you. Mukwano gwange esangibwa Ntindaawo yisa okuba kumpi ne church ya Victory mu Ntinda mu bufu ofaananako bwe bityo. Kale bwe tubanga tuvuddeyo mu Ejokuna Farms Company Limited ne tukomawo side eno ba celebrities bo idi baginyumiddwa nnyo nnyini ddala. Gwolaba ku screen ye Bebe ali Bebe Advantan. Bebe yanyumiddwa ate ne family ye n'asukka bususi era bagenze maaso n'okubanga batuwaayo ka photoshoot oba ka photo dump mu buufu obwo. Osobola okulaba Bebe wamu ne family yonna. Mukwano gwange Mamizu yagenze maaso n'okuba nti anyuma ne se kunyuma yenna. Bebe nga yambadde kanzu ye mu buufu obwo eri very elegant. Yes, bagenze maaso n'okuba nti nno ekintu bakikwasaganyiza ddala biyata omulengedde olengedde awo omwana mulenzi Alpha Thierry Sali oyo nno nga muzanyi wa mpiira wali mu neck kwegamba family y'aba superstars. Mukwano gwange ndowooza omuntu eyabuzeewo wano ye mwana mulenzi Alan Hendrick oba Alan Sali. Wabula osobola okukitegeera nti ennaku zino naye yafuuka taata awedde emirimu
kati Bebe cool family eno yeyawulako family endala nayo side eri abadde celebrating mu bufubo. Rema Namakula as usual oyo bamuyita usual suspect buli yidi atuwaayoko ku bifaananyi era banyumidde ddala bulungi nnyo nnyini ddala omulaba nga buddota bwe bumukiisinga awo ate wali nga ali ne Hamza ekintu nekitambula mukadeke kamu katereyan kando kati beyita K&K nabo idi yabakutte mu bujjuvu obwo Spice Diana Hajara Namukwaya side eri Diana Easter bwetuuka agenda nga Diana ate idi bwetuuka kikubanga Hajara naye yagenze maaso n'okubanga akwasaganya ensonga kale mu budde bwe bumu nga idi etambula Mufti wa Uganda omupya ate nga yabaddeko kati yayingidde ekisanja ekirala ate nga yabaddeko Mufti Mubajje mukambwe nnyo naddala eri mmwe gaana mmwe agabeera ku TikTok kizibu kyatujjira kye kya TikTok kati kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi waliwo yaŋŋambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikula bw'oti olaba kirala sheitani yawe etuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna abakyamu bonna bali mu TikTok. Kinaakola bulungi singa TikTok eyo evaawo kubanga terina mugaso kulwokubanga ne baseeka ababeerako bawazifatuwa ezitali ntuufu bavuma buvumi tebabuulirira baleeta ebintu ebikaya abasiraamu ebyawulayawula abasiraamu. Mufti alina engeri gye yatandiseemu ng'ayogera ku TikTok ng'alaga mukambwe ennyo gyeri just katini kizibu kyatujjira kye kya TikTok kati kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Okawulidde Mufti yagambye ekizibu ekyatujjira kye kya TikTok kati otegedde bulungi Mufti wa Uganda yagambye nti ekizibu ekyatujjira kati ye TikTok era Mufti asaba nti ayagala TikTok eveewo mu Uganda yasanyuka nnyo luli Facebook we baagijjaawo agamba nti okuva Facebook we yaggyibwawo Facebook yafunamu kokko ku mpisa era neerebanga amaanyi gakendeezaamu geeteeka ku bantu. Bino we bijjidde nga Mufti yakalondebwa ku bwa Mufti nate tetunnaweza na wiikisi 3 ng'alondeddwa wabula Mufti we yalondebwa ku bwa Mufti nate emikutu nga YouTube emikutu nga Facebook emikutu nga TikTok gyekumamu ogutaaka nga bangi bawakanya ekyokuba nti yaddamu n'alondebwa. Kino kiva kuba nti constitution oba ssemateeka yali eragira nti Mufti bw'aweza emyaka 7 abeera talina kukkirizibwa kuddamu kulondebwa ku bwa Mufti bw'abanga yabaddeko wabula constitution wali wabula ebbanga ttono Mufti emyaka giwere abaana ne bagenda maaso n'okuba nti nno abantu ab'enjawulo bekikwatako batuula era constitution yalina okuba nti ebaako ebikyusibwamu Mufti n'addamu n'alondebwa. So awo ewandiba nti waavudde obuzibu nti bangi abavuddeyo nga balumbagana Mufti mu buufu obwo nga bakozesa omukutu naddala ogwa TikTok. So bwe yafunyeeyo omwaganya wali mu kusaala okwa Eid Mufti yagambye nti nedda ogu app guno gusaana guggyibwewo olw'ensonga abantu bamala googerayogera. Muno nno Mufti mwe yalumbidde ne bashek banne abamu bagamba nti abali ku TikTok kuno olumu embuulira gye babuulira ebintu nga tebabijjira ddala mu butuufu bwabyo mu buufu obufaananako bwetyo. So gw'oyogera ki ku kino? TikTok eveewo nga Mufti bw'agambye oba Mufti atusonyiwe busonyi TikTok esigalewo? Kale bwe tuvaayo eyo bw'oba oli muntu eyalabanga WBS TV wabeerangawo show nga bagiyita
late night show, yes. Waberangawo show nga bagiyita late night show ng'ebeera ku WBS TV. Era kwaliko omukyala yali amanyiddwa nga Sitwaka Mwezi. Ono nga yali serebu nnyo. Ng'era omuyimbi yenna bw'obanga Sitwaka takumanyi, ensi eba tekumanyi. Era ng'olina kuyita mu Sitwaka okubeera nga naawe ofuukako sita. Wabula bwe twogerera ebigambo si birungi eri omukyala yali sita w'eggwanga. Ng'ennaku z'omwezi 28 March, omukyala ono Sitwaka Mwezi, in fact amannya g'amatuufu ye Pamela Otim. Wabula ku TV yakozesanga lya Sitwaka Mwezi oba Sitwaka Bebe. Mwana muwala oba omukyala Sitwaka Bebe, ebintu tebyamubeeredde birungi. Oluvannyuma lw'okuba nti waliwo omuntu eyakutte obutambi ng'ebintu bye bijjibwa mu nnyumba gy'abadde apangisa. Bino nno byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 28 March, z'ennaku 2 emabega oba 3 wenkoledde story eno. Omukyala ono mu myaka gye2000 yali sita w'amaanyi nnyo mu late night show nga bwe nkunnyonnyoddeko, era nga awuumya Uganda nesse kuwuumya yenna. Wabula oluvannyuma omukyala oyo yava ku WBS TV oluvannyuma lw'okuba nti WBS yafuna ebizibu byayo ng'era bizinesi ezimu we zitera okufuna mu Uganda eziba ziwangadde, era ebintu tebyatambula bulungi. WBS yalina okuba ng'eteekateeka okuggibwa ku mpewo n'okuba nti eva mu mikono gy'omukulu eyali agitwala mu buufu obufaananako bwe butyo. So Sitwaka Bebe we yaviira ku TV eno. Omukyala ono ennaku zino bambi embeera mwabadde tebadde nnungi nnyo, nga yatandika n'okuba ng'akola omulimu gw'okutunda eddagala erikendeeza size. Mu budde bwe bumu ku TikTok okwo kwe yateeka WBS ye oba show ye eya late night show, mukazi wa Katonda oba mukazi wattu kwabadde aweerereza here and there. So ebintu tebyatambudde bulungi gyali oluvannyuma lw'okuba nti yagobeddwa oba yaggiddwa mu nju mwabadde asula. Enju eno nno abadde agimazeemu emyaka 5, wabula kigambibwa nti abadde tasasula rent wa nnyumba. Ennyumba eno esangibwa saidi z'ekiwanga, ebitundu by'Esseeta ndowooza, ebeera Sseeta ye saidi eyo agyagenze maaso n'okubanga agibwa mu nju. Ebintu byenno mukazi wa Katonda bambi mugjeeko ne babitwala paka ku poliisi. Yewe yalabye guli gutyo kwe kuyotta omusubi mu buufu obufaananako bwe butyo. So Sitwaka Bebe, Sitwaka Mwezi asaana ssaala zaffe. Yes, ebintu tebimutambulira bulungi oba embeera y'obulamu mwali kati si nnungi n'akamu. So bw'obanga oli muntu eyanyumirwanga nnyo late night show ku WBS TV, oba oli muntu eyanyumirwanga ennyo Sitwaka Bebe, osobola ogenda maaso olw'okuba nti omunoonyaako n'obaako k'omusuula munnange eri omukono, tomanya oyinza okuba nga oyambye nesse kuyamba yenna. Kale bwe tuba nga tuvuddewo awo wabaddewo n'embeera eyabadde wakati wa Karo Nantongo ne Babije. Karo Nantongo yabadde ataddeyo ka post ke nga yeekubiza obufaananyi ayambadde ka white ng'anyirira nnyo ati babutibyati. N'agamba nti while they are shouting for attention, we are quietly achieving greatness. Nti abalala babeera bawowoggana ensi esobole okuba nti ebalaba, ffe tuli eno tusiriikiridde tuwangula mu kasirise. Kati nno kyana kirenzi Kibabije we kyalabye ekyo ne kigamba waayi kyana kiwala Karo Nantongo nga kyanyiridde. Kangere maaso okuba nga kisindikayo obugambo wano na wali nabo banyinza okubaako kyensuuza. Babije n'agamba nti naye nga Karo lwaki onyirira nnyo bw'otyo? Naye nga Karo lwaki onyirira nnyo bw'otyo? Babije nga yawandiika ko Karo Nantongo by'otandise si birungi mukwano. Don't come shouting for me here. Mbusimaya biki. Ebyana ne bigamba Babije ma tojja kugenda mu maaso nakuba nti okwata fooko kuteeka ku ssowaani mmere kulya, tojja kulya. Bigambo by'abaana. Kale bwe tuvaayo eyo, Eddie Kenzo yandiba nti overtime si wakwerabira mangu Rema Namakula. Nga n'erinnya lya Namakula akyali kasuka wano na wali. Ku mukolo gwabaddewo gwa Icon Awards, Patience Ozikuneka nayo kanayo nga balina Eddie Kenzo. Eddie Kenzo alina engeri gye yayisizzaawo awo Rema Namakula mu kimpukumpuku. Sooka owulize ka video kano. We used to hate you so much in Uganda. We thought you were wicked.
until someone told me, no, that one is very good, it has a good soul. But we used to hate when we were young. So, and we would like to give you, which name? Barino Baizo Huna Mamutumbe Namakura. Chizito. How many Mr. Chizito? It's a very beautiful name. Yes. And Chistabira Mama, right? Yes. Muguli the Mama Tajiria. Your name is Mr. Chizito. 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 Dr. Kosa Chizito. 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 You're happy. So that was Edrisa Kenzo Msuza. Ku mukolo guno gwa Icon Awards gwade gwenze maso kubanga gutegekebwa okubeera nga basiima bannayuganda abazanyi ba firimu wano mu ggwanga. Edrisa Kenzo Msuza y'omu ku bakulu ababaddewo wano no Patience Ozuko okuva Nigeria. Omukyalo oyo abadde yajja mu ggwanga najja ne Kanayo abalaba Kanayo ndooza mumumanyi. Gayo yazanyanga ebintu by'ekirogo ne Patience Ozuko yazanyanga nnyo eby'ekirogo n'omutima omubi. Kati ne Kenzo yalinnye ku stage awo Kazindaalo nga wabadde ayogera. Yagambye Patience Ozuko nti ffe twali twakukyawa nze nali mutonga nkulaba ku TV nenga manyi nti oli kikyala kibi nnyo ekirina omutima ogwekko ogutabangawo. Wabula Patience Ozuko n'aseka kati Kenzo n'agamba naye twakimanyi oluvannyuma nti oli mukyala mulungi atabangawo omutima omulungi gw'olina tetugulabanga era njagala nkutuumeyo ku linnya eryaffe ery'Ekiganda. Kati nno Kenzo siwe yamasimattulidde n'ayogera erinnya lya Namakula. Ngono yali muninkiniwe Rema abaana ne batandika Kenzo kati leba bunango nafiirako mufiire. So that is it from the Icon Awards. In fact nalabeko ne Ramsey Tokumbo Junior Ramsey Noah oba erinnya lya Tokumbo baamuwa lyaki. Kale bwetubanga tumaliriza olunaku olwaleero omwana mulenzi oyo gwolaba ku screen amanyiddwa nga Elijah Kitaka. Elijah Kitaka ye CEO w'obupale obumpi n'okwambala engoye eziringa ezitategeerekeka. Yazitegeera musajja fashionista ne ku bantu abamu ozitunulira oti n'ogaba bannaye banaagamba omusajja yeekubye ekikubiro oba ayambadde ekikunta. Mwana mulenzi Elijah Kitaka was celebrating his birthday here at AGALIWO. Twongera okuba ntu celebrating omusajja oyo eyakuyimbira ekyange kibebi kirina neki. So mwana mulenzi Elijah Kitaka was celebrating his birthday. A happy belated birthday Elijah Kitaka. Tukwagaliza birungi nga AGALIWO since it is an entertainment YouTube channel. Twongera okuba nti nno tukwagaliza birungi mwe mutubeezaawo olw'ensonga nti mutukubira endongo etambuza obulamu. Elijah Kitaka, a happy birthday musajja wa Katonda. Ndooza ku luno ojja kwambalayoko ku mpale empanvu omusajja atema empale. Kale abasiddii omususuzira erinnya eryange AGALIWO omukutu kwe tuli bwetutyo bwetugeze maaso kubanga tulabika olunaku olwaleero. Information nga bwegeze maaso kubanga etuuka bwetugeze maaso kubanga tugikuwa tetugaseemu yadde okubaako kye tutola mu mukwano gwange bitwale nga bw'ogenze maaso kubanga obifuna. Obanga olina ky'otategedde osobola okuteeka mu comment section n'ogenda maaso kubanga obuuza n'ogamba nti ate kino kizze kitya. Yes, abasiddii omusunzira erinnya AGALIWO likinga video eno nkiddamu video giraikinge. Mubeere bulungi mweraba. Thank you so much.